tunde YouTube nze Zanyo ku office za Ashura Tours and Travel oba Ashura Agency amanya malungi ze Sandra Lian, of course Kigula Luji, the one and only. Ensonga tulese wano na kulwalero tuliba premium sponsors ya Islamic Halali branch muchala Big G yatutegekedde ennaku z'omwezi 14 July egenda okubeera ali ku 4 Points Hotel e Kololo. Sachi tulese waneno twagala tubeere nga tumanya Abashura Tours and Travel batuleetedde ki lwaki basazeewo kubanga batwegattako mweno branch kubanga ekituufu kiri nti ffe tulese ekyenjawulo ekitabangawo kye mugenda okubanga mulaba ennaku z'omwezi nga 14. Tugenda kubanga twambadde zi hijabs ez'enjawulo, abaami bagenda kubanga bateekako amakanzu gaabwe. So kansooke mbanirize ndoza basooke bambuuzeeko. In the house I'm having Biggie herself, CEO. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse okubeera n'Abashura Travel Agency, company eyatukiririzaamu, company eyagala obusiraamu, company ekulaga ekituufu kyeki. Kati omuntu aba wagidde obusiraamu nga musiraamu, kiki ekiba kiddako? Eba sunna, bagita sunna. Mungu abagenda jiwa baraka, abagenda jiwa ebirungi kubanga yevuddeyo mu company zonna mu Uganda neyeyimba mu kintu kino ekisookedde ddala okuggulwawo. Ate kyekisoose ye first edition ekitabeerangawo ko Uganda yo nekkiriza mwana agira ki atengerera. Yes. Okay, that's right. Tukwaniriza nnyo Biggie. Webale ne tuwa mukisa munaye kukkiriza kwegatta ne Ashura Tours and Travel ku Islamic Halali branch. Mukadde kano munzikiriza ate nsooke nyanjule abantu bange babiri ku ludda luno bamuyita Sheikh Hamza, ono nga kukikwatagana n'ensonga z'obuyisiraamu zonna zitegeera bulungi era nga naye olunaku lwagenda kubeera nga ate atwegattako bw'oba oli awajja kutuwa ekigambo. Okyogedde bulungi. Sheikh Hamza, sooka batole ku salaamu babuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulwaniriza Abashura Travel era tubasaba nnyo okuba nga twegasa mu nteekateeka eno. Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. Kuludda kuli eri nina spokesperson wa Ashura Tours and Travel, sooka obambuulizeeko sebo. Mugibaleko nyabale basebo ambanyaze Uncle Owen nga omwogezi wa Ashura Tours and Travel. Mbaliriza nnyo mu kifo kyaffe kino. Okay, kakati sebo twagala otuyitiremu mu bumpimpi lwaki mwasazeewo okubeera nga mwegatta ku Islamic Halali branch egenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 14 July? Nga Ashura tulabanga this is an opportunity as our CSR, Corporate Social Responsibility. Tukwatagane n'abantu bonna like abasiraamu nga Big Wabakodeka branch, have to be a part of the involvement. Being the mere fact that we resource, so it would be important that nothing to pull nabo and we grow together. Okay. Kati tusuubire ki ku lunaku olwo ennaku z'omwezi nga 14 ekituufu kiri nti Abashura banakusalira ku tiketi, abagala ogende Dubai bajje kwolwo bafune ne ssente zaabwe ne visa zaabwe. Abashura kiki bagenda otukeera tusuubira ka discount olunaku olwo ne services zaffe tuzibagambe ze tulina. Aba business class batusalireko bano ebitongole ebitwala bannakadama e Bulaaya. Abashura and Travel olunaku olwo bajja tuwa ka discount inshallah. Inshallah. So basically bibakolanga twala abantu Bulaaya. Ezimu ku services zaffe, in fact nze kansooke mbayitiremu mu bumpimpi, tulina services ez'enjawulo wano ku Ashura Tours and Travel. First and foremost tutwala abantu e Bulaaya kasa kikwatagana n'emirimu, naye ekyenjawulo ffe kye tulina tetutwala mu nsi za Buwalabu. Bano bakadama tetutwala sima Dubai kukola atukutwala for vacation bwe kituuka ku nsi z'Obuwalabu tukutwala for vacation. Oyina group ng'eyo nti mwagala kwekwatira wamu mugende Bulaaya munyumirwemu mwagala kulambula, ebyo byo tubatwala mu nsi zonna z'oboyagadde. But when it comes to working tubatwala mu nsi za Europe zonna kutandikira ku za Canada, USA, ezensi endala zonna Turkey, biche byonna kasazibanga ensisi ya Buwalabu tukikolako ate nga visa ne ticket bifulumira mu nnaku mbale bubazi. Ate era still akasente kaffe of course kakwogerako kuba si kangi nnyo, osobola okuwayo percentage emu ne tukutandikirako process visa ticket ne tusobola okuba nga tubikolako mu bwangu ddala ne tusobola okuba nga tukutwala mu nsi gy'oba oyagadde. Right now tulina ekiriwo kati tutwala n'amasomero. In fact
era already tuli mu nteekateeka zitwala ssomero balitanisa okonterezeemuko Patrick balitanisa ssomero mpozi letutwala Kawempe Muslim ne Janan. Yes, so kati nebo bangoliyo ntolina essomero nga wandyagadde okuba nti abaana bagenda for study tour oyagala bagende balambule byonna tubikolako nga Ashura Tours and Travel. Nekirala tulina still trip gye tuli mu kutegeka eya budgeta new year's experience. Tugenda ngenda kuzomwezi 28 December tugenda Dubai. So kati gwe yandyagadde okuba nti otwegattako ebintu ebyo ebyenjawulo bye tukola ogenda kuba nga osasula $1,350 per person. Wabula osobola okuba nti osasula booking fee that is $150 n'osobola okuba nga ojja odepositing mpola. Tugenda ngenda kuzomwezi 28 mpaka we tuyingira omwaka 2025. So Ashura Tours and Travel ye agency yokayika gy'olina okwegattako oba okwekwatako okusobola okuba nga ate munnange olambula ensi zonna kubanga kyo twabawadde buwi. Shayamuzi olina akagambo kobagambayo? Simanyi okimbaga okwongera okukubiriza abaana abobuwala kwambala hijabu. Kituufu. Bintu nno ensi eno ejjudde ebikemo ebyenjawulo kiyinza okukuuma omwana omuwala okubanga asigaza ekitiibwa kye okubeera nga ayambadde hijabu naddala abawana abasiraamu n'okweyisa obulungi oyambadde hijabu n'owa hijabu ekitiibwa n'abasajja namuokotte n'amakanzu okulaba mwambala amakanzu n'enkuufira ngaolaba nyambadde sobola okubeera nga kiweesa eddiini yaffe ekitiibwa. Mwebale gye muli ddala. Amina bigo gamba Zamba eri Abannayuganda mwena nti bwe mulaba nga ekintu nkyeyimbyemu mba nkyesize ate kiba kyankizo ate kiba kyanjawulo. Omusiraamu yenna ndaba obuwagizi bwe mutulaze obuwagizi bwe mundaze mbadde mbasaba buli musiraamu ali eyo ng'ondaba ojje owagire ekitongole kya Ashura Agents and Travel tekigenda kudisappointinga ate nja kuba mbateera buli agenda kujja ku Halal Islamic branch at least tujja funa discount oba oyagala otambula ng'eva mu Ashura tubasuubiza nabo bajja tuukiriza so mukoma okuwagira mu bungi nabo bagenda okukoma okendeza okusala ebisale byabwe ate naddala omusiraamu ekisale kyawukanamuko ne Patrick katugeze ne James naye nga ne ba Patrick ba James mwena tugenda bawa kintu kyekimu ba bright inshallah olunaku olwo nga maliza mwena mbakowoola nga 14 ye Sunday ddako tujje ku 4 points twenyumirize mu busiraamu. Njagala buli muwala ali eyo buli mukyala ali eyo buli maama ali eyo ojja olabe ennono z'obusiraamu abayisiraamu beeyisa batya. Okwambala ebiwanvu si nti basiraamu it's humanity. So mbadde mbasaba mujje mulabe hijabu egy'enjawulo mujje mulabe lwaki bigi gwe mwalaba emyezi emabega si bwali kati. Njagala olugendo lwange ndusomera awo ku 4 points inshallah. Tugenda kushowcasinga engoye ez'enjawulo aba designer ab'enjawulo mu Uganda twafunyeyo n'omwami owa Nairobi ajja kuba ajja alaga engoye ez'obuisiraamu woba tomansudde kikyosobola okutunga nga kiwanvu nga kikwesa ekitiibwa naye nga n'akakayo okoze ki okebise. So buli aba designer ab'enjawulo abatunzi ab'enjawulo bajja kuba bashowcasinga engoye zaabwe n'Abashura Travel nabo bwe batuweereza ku olwo olunaku lwa Ashura and Travel kubanga beba premium sponsor baffe. That's right. This event y'abasiraamu libabuulibwa Islamic yes. Basaimoni bali allowed okubanga bajja yo specifically abasiraamu. Omukolo guno gwa ggwanga lyonna omusiraamu atali musiraamu ajja alaba ennono z'obuyisiraamu kyovola naye ekyenjawulo ekikyukamu nti olunaku otajja kubeera wayingira nga yambadde empale tejja kubeera yayingira nga yambadde kasikati kampi munoonyeyo hijabu zammwe empanvu oba ebiteeteeyo ebiwanvu mujje mulabe ennono z'abayisiraamu engeri gye beeyisaamu. Islam to the world. Yes. Inshallah nina press conference y'ekyo ekibuuzo nti ebintu bye mbadde ntegeka
ligenda kyukira ddala kubanga ku ddiini lyange n'enzikiriza yange ebimu mba sikyayitawo so inshallah nsaba Mungu ampeeremu obulungi mu lugendo lw'entandisa otambuza kwegamba n'abayimbi ogenda ba otaddewo boundary abayimbi bange baleke basinza okuba obulango inshallah tujja kulaba kusaba kutulagirira ku ofisi ezisangibwawa ez'Ashura Agency omuntu yenna ayagala okujja wano kubanga agenda ebweru atambula atya. Okay, tusangibwa wano ku Greenland Towers, Kampala Road opposite Bank of Uganda. Wekasitotuukawo Greenland Towers ziriraanye Cairo Bank. Wekasitola Cairo Bank wote ekizimbe ekiddako bakiyita Greenland Towers mw'oyingira ku level 2 oba osobola tukubira ku namba zaffe ez'essimu eri 0784 325 11 11 njiddamu 0784 325 11 oba gwakubidde kweri endala landline eri 200 90 30 25 but I believe eri ya MTN ejja kusinga okuba nti ebakolera so gwayagadde okuba nti omanya ebisingawo osobola okujja no office of Greenland Towers n'osobola okubanga omanya biki ebisingawo naye nga kyomba mumanya tulina packages ez'enjawulo mu abandyagadde okuba nti mu travelinga mu nsi ez'enjawulo mu abagala emirimu mu abagala okulambula buli kimu tukirina olaba nti twasazawo okuba nti twegatta ku branch ya big gye yategese ya Islamic Halal branch kyomba mumanya tuli banjawulo tuli bakuumufu kino ffe twabaleetedde ekitabangawo mu industry. Ozo kwongerako ku branch tujja kuba ne desk ya Ashura so oyina ebibuuzo ng'oli eri please tujja kuba ne desk osobola okubuuza ebibuuzo byo tebakuddamu buli kyagala okumanya abalina zikontena abasiraamu temweraliikirira tulina procurement logistics department ekwasaganya ebya kontena byo oba kuva China oba India oba UK byonna tugenda bikolako tulina ba professionals betulina ag'abakozi abagenda okwandulinga bino so bajja babaddamu ebibuuzo byonna so tubayita mu bungi mujje ku branch nga 14 July 4 Points Hotel. Thank you. So that we can engage. All right. Kibuzo kyange kigenda mugenzi ne mugamba nti temutwala bakadama nti mubatwala mutwala abantu just kuwumulamula kunyumirwa bunyumirwa kukyala bukyazi kati tugambe zeseno Canada US yetugambeyo mutwalayo abantu nga bagala kukola. Yes. Nga bwagambye Europe ne USA Canada batwala n'abakozi kati ensi z'Abarabu tebatwala abakozi batwala only abagenzi maybe okuwumula kati bagenda Dubai ne mwagala wanga family something like that lenga ina boyfriend wagala proposing ngamba kutwale Ashura Tours and Travel tutwale ba proposing era abalabye abali olugendo lw'envaamu lwembadde mubuuza Ashura and Travel bebalutegeka entambula yange okuva ku kisaawe entuuka yange okutuuka e Dubai buli busaini post bwalaba nga ba welcomeinze bonna ekitongole kino kyekyabutegeka so mbadde mbasaba bwemba mbalaba mbalabirenga ddala. Yes. Okay, no rensoge mune mugenda kunzikiriza bange ebibuuzo biweddeyo mugenda kutukiriza tugalewo olukiiko naye ng'ennaku z'omwezi 14 July fena tusinkane ku 4 Points Hotel for the Islamic Halal branch. Mutegeke hijabu zammwe abasajja mwambala amakanzu n'entalabuusi abakazi temwerabira okuveyiringa nammwe abatali basiraamu munoonya abana abasiba ebitambaala balina kanzu bazijjayo ku Idi kuluno kanzu zemwateeka nga mulinda Idi ozeka muzire kyo ku branch mutereevu katubagayiza olunaku olungi.